Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale tubalamusa ko mwenna bali ku mukuto gwa There is Still Hope abali mu ggwanga Uganda namwe abali mitaawo mayanja ne bali kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza olwaleero kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Twaliza okubeerawo kuno mwe mutukuvu okutukulembera n'okutulungamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kale anakola leero obanga oli mulokole ene message enkulu gy'oli bubaka buno okuva eri omubuulizi w'enjiri bambi yawummula baali bamuyita Lien Hard. Okay, gomanyi lya Bonki oba Bonki abadde manyi bano abasajja abaabulira enjiri. He was a great evangelist. Era bakubuuza abasajja ababuulidde enjiri ne bakunakuna yali omugenzi Bonki oyo yawummula. Baayagala ne gundi ekyagenda mu maaso bagita Sifan. Bagenda mu maaso nga babuulira enjiri okwetooloola ensi yonna. Kati mu bigambo ebimu bye yayogera omulokole yenna by'olina okuba ng'owuliriza. Ate olina okuba ng'olina omwoyo w'amagezi, otherwise abamu mugenda kwesittala. Agamba nti omulokole asaba obusabi kyokka oba tolina ky'ogasseeko. Mu kunnyonnyola agamba tulina okusaba nga bwe tubuulira enjiri. W'osaba obusabi obanga otambulidde ku kigere kimu ate ng'olina otambulira ku bigere bibiri. Naawe ekyokulabyeko n'agamba America singa abantu baali basaba busabi, mukama still America yaligenze mu geyeena. Naye kukeera n'ogenda ku street n'ogenda mu kifo Mukama kyagambye n'obuulira enjiri kye kigattako ku Bwakabaka, kubanga yali missoni ya Mukama waffe enkulu yakubuulira njiri kununula myoyo. Saa kuddamu bigambo by'abantu bakulu. Njagala osooka owuliriza obubaka obwo. Gwalina okubikkulira wekka gwagenda otegeera. Naye omuto mu mwoyo oyinza obutategeera kye yali ategeeza osobola okuba nga ate toyongera. There are so many Christians who say we must pray so that our country will get saved. I believe in prayer because nothing works without prayer. But I tell you this much. If all Christians in America would pray 365 days per year and 24 hours per day, America would still go to hell until somebody in the prayer meeting wakes up, goes outside on the street to tell a lost soul that Jesus saves. That's why Jesus said, go into all the world and pray. No, go into all the world and preach the gospel. Look how God has created us with two legs. If I only pray, I walk on only one leg. If I only preach, I walk on only the other leg. Now come on. Let's do it this way. Pray, preach, pray, preach, pray, preach. Pray, preach, pray, preach, pray, preach. We must preach the gospel. Kakati tali ku discouraging abantu kusaba. Oba yali takumala amaanyi kusaba. Okusaba olina okusaba. Waliwo ayinza okugamba nze nsabira ababuulizi banjiri. Sobola agenda kukubona njibuulira n'ate nze mbasabira. Kyogamba nange ndekeraawo ngende kukubona edda. Ate kyabadde ategeeza. Wabula ategeeza nti ekkanisa y'omulembe guno n'okusinziira ku bigambo bya Mukama waffe byali bisembayo ng'ava wano yasanyisira ku kubuulira enjiri. Nti ne we tunaasaba ne tusaba naye nga tetutadde mu bikolwa bye tusabira tuyinza okuba nga tudagira bwe tuyinza okuba nga tutambulira ku kigere kimu nga tetubalansinze. Okitegedde ekkanisa yonna erina okuba nga mbuulizi ya njiri. Gwe n'omuloko olina okuba ng'oli mubuulizi wa njiri. Obadde okimanyi ekyo? Si ba evangelist bokka. Saba buulira, saba buulira, saba buulira. Si kusaba tuula, si kusaba tuula. No. Pray as you preach.
eyo message enkulu naye etegeerebwa ba mwoyo bokka. Tugeze mu Uganda ne tudda mu kusaba busabi ne tutagenda mu kubuulira njiri, Bayibuli egamba banaategeera batya nga teri ababuulidde. Then ne tubeera awo ne tusaba busabi, yobeera bamalayika be banaagenda ne bababuulira. Tulina okuba nga tusaba ate nga we tubuulira ki n'enjiri. Njagala kuwaayo ekyandikibwa kino ekiri mu Yokaana 12:47. Mukama waffe yajja kubanga ate alokola nsi. Yali mission ye enkulu. He came to save the world. Ne Yokaana 3:16 we yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we. Nti yajja purposely kulokola abaali babuze nga mwe muli nze naawe kuba ffenna twali twabula. Mukama yeebazibwe. Kakati omubuulizi w'enjiri kyategeeza tulina okusanyusa mu kubuulira enjiri. Weewaawo n'okusaba kulungi kubanga tulina okusaba Mukama atukulembere, Mukama atwolese, amaanyi ge galabisibwe n'ebintu ebirala byonna. Naye n'onoobisaba byonna n'osigala ng'otudde butuuzi nga tokoze the Great Commission. Ennaku zino ne kusaba abantu bye basaba, abantu tebakyali mu bwe babwegayirira ku lwa kubuulira njiri omubiri gwa Kristo. Abantu babivaako n'abantu basaba byabwe. N'ababuulizi b'enjiri be mulina mu kkanisa babivaako. Their own personal issues. Ababuulizi b'enjiri abeegayiriza babivaako nabo. Era baga tugenza kwegayira ogenda okukomekeza nga baze ku personal issues. Nga ekiri kyennyini ekinene bakivuddeko. Naye nga ffenna mission yaffe enkulu eyatuweebwa Mukama waffe yakubuulira njiri. Osoma ekitabo kya Maaka 16:15 gamba ati, and he said to them, go in all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name they shall cast out demons. They will speak with new tongues. Okitegeera. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. So ono Musumba Bonki oba evangelist abadde yali assessira ku kkanisa okubuulira enjiri. Naye gyemanyi nti kkanisa tekyabuulira njiri. Kkanisa ebyenjiri baabivaako. Era ne boolaba nti bafulumye kubuulira njiri, they are looking for their own glory. Bali mu competition. Gundi yagenze n'awulira ennaku 5 kamukubiseemu zibeere 10. Tebakyafuluma nti lwakigendererwa kya kununula myoyo oba kuwangula myoyo eri Mukama waffe. Abamu accountability. Abazungu basindise ssente, baagala accountability. N'agenda si lwa kununula myoyo wabula kugenda kuweerako accountability esente ze bamuwadde asobole okuba nga ayisaawo ebibi. Nga si kyekigendererwa kubanga omuntu agenza okubuulira enjiri, emyoyo gino okubanga gikyuka okudda eri Kristo, abeera ne strategies, coordination strategies. Tugenda buulira abantu be tugenda obuulira abagenda olokoka tugenda baleka mu mikono ki, ye tutaddewo nteekateeka ki ementalinga abantu bano. Okitegeera, si bantu kwatula bawandiika mu bitabo ne mulinya ne muddayo e Kampala. That's not preaching the gospel. How you are seeking for accountability. Noonya engeri gy'oyinza okuba nga ebintu obasindikira alipoota bakakasa nti wabuulidde enjiri. Ekitegeere, ne balokoka, mwanike emikono mwe n'abalokose, kale mwanike amannya n'obaleka awo. Toyina na local church gy'owalaze gy'ocoordinatinze nayo nti abantu bonna abanaalokoka tugenda balekera mu kkanisa weeti ate ng'ogyesize nti ntuufu. Oba ebbanga lye mumazeewo ery'ennaku 2, tewali nteekateeka nti bano abantu abalokose buli ku makya oba buli ssaawa eziti bajjengako mu discipleship classes bayigirizibwe. Ebbanga lye tunaaviirayo at least bujja kuba nga ate bakoze ki, banywedde ate nga tulina ne bwe tugenda okubaleka.
okitegeera why nazo tebikyaliwo kamera bakwata abalokose bawandika amanya mweraba oyo aba agenze kuwa accountability eri fanda eyamutaddemu ssente oba abateekamu ssente naye wekibanga ekigenderwa kyaffe kyakuwangula myoyo eri Kristo tulina okusaba ate nga wetubuulira enjiri si kusaba busabe ne tukomaawo awo tubanga abeerabidde missoni ya mukama waffe obadde ogimanyi missoni ya mukama waffe yamuleeta kununula myoyo kulokola abo abaabula kuwonya kusumulula kutujja mu mikono gy'omulabe sitaani awali gwe n'obeereyo mu nnyumba yo n'osaba weetaagako ebikolwa ekkanisa zirina okuba nga mbuulizi za njiri ate okubuulira okuli okwaddala si okweyisaako ennaku zino nze nterola crusades nebi ng'olabira ddala banno they are seeking their own glory nga tolaba strategy tolaba nti bano bazze bulya njiri ku myoyo kulokoka wabula okitegeera nga olaba amakanisa nti gajjuza naye nga akanisa ejjuza naye nga abantu abo tabayambye kutegeera Kristo wabula ye afa kimu ekkanisa erimu abantu emitwalo 2 kanisa yagundi nga nnene kitegeeza mukama ali nayo nedda abamu they want their churches to appear big for their own glory kama atuyambe muganda wange tubuulire enjiri enjiri y'obwakabaka obwa Katonda eribuulira okwetoloola ensi yonna n'enkomerero erirabisibwa etizi Matayo 24:14 akati webale kusaba abeegayi naye naawe tandikako olina ability eyo bani kyaleesa mukama waffe ensonga lwaki yakomererwa n'ajogebwa n'avumwa n'akola buli kimu ne bakimukola why evangelism kununula myoyo naye evangelism y'ennaku zino yakweraga ssente ya competition yakuwa accountability eri abazungu si yakuyamba bantu kutegeera Kristo ama akuyambe okole okubuulira enjiri okutuufu gamba Yesu nkwebaza olwaleero onsaasire badde nava ku kiragiro kyewatulekera ekyokubuulira enjiri tulina okuba nga ekkanisa etambulira ku bigere bibiri ng'eri stable ng'esaba ate ng'ebuulira enjiri nga wetulaba mu bikolwa by'abatume ekkanisa yali nsabi ate ekkanisa yali mbuulizi ya njiri tunaaze n'omusaayi gwo Kristo esoma n'Akatonda omulamu amina bwetulaba mu bikolwa by'abatume ekkanisa yali nsabi they were devoted to apostles doctrine nga basaba bayigirizibwa ate nga babuulira enjiri nga babuulira enjiri n'ebyabwe n'obulamu bwabwe bwonna akati ennaku zino olaba mu kyaki nga pasita basonda ssente z'okubuulira enjiri pasita ng'alina ssente asobola n'oteekamu ssente mu njiri omuntu omu naye naagana oteekamu adaaga n'azikanda ekkanisa akati ssente zo pasita ziba za mugaso ki olina ssente olina companies kama akuwadde omukisa nina okubuulira enjiri agakkanisa yebeesonda nga naawe olina n'eremererwa n'obagamba twewoze mulina ozisasula ate nga olina then kakati simba ekyo ekiruubirirwa mba sikitegeera you have nga pasa n'okwata ssente n'oteeka mu njiri bizinensi yo tegenda kukosebwa naye n'okanda kyaki muleete mwewole kama tusaasire kale ndowooza kampumulemuko katono tusobole okuba nga tetweyongerayo shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.